bw'oba otambula mu masengere n'osuula essimu ne bagibba bw'oba ogiripotinga ku poliisi olipotinga Kabaka. Kitegeeza nti Buganda Land Board wadde kitongole kya Bwakabaka n'ekikola emirimu nga kyetengeredde era bwe kiba kigenda mu field okukola emirimu gyakyo tekigenda na beene kubanga beene asigalayo ng'alamula Obuganda wadde ffena tuli Bakabaka n'ebitongole by'Obwakabaka bingi. Ne mu Amerika tewali wulira biki by'obuuza nze ndi kuhaamu wano naawe teeka wali oleete ennyoko. Nedda naawe jangu naawe olabikawo bijjangu tukusondere bw'oba kyoyagala lwaka tufe ku ggwe lwaki mwagala okwefaako. Mbalamusizzaako bannayuganda mwenna nze Dr. Amale omusajja wa Volongoto nvuddeyo n'emikwano gyange gino okubeerera wa Hamis Kigundu mu kaseera akazibu kaali mu kuyitamu obudde buno. Omuntu bw'afuna ssente aba tamaze, omuntu afuna ebizibu newankubadde Mungu amuwadde. Twalabe nga kyetaagisa ne twesobolayo nga bannakyewa okulwanirira Hamis Kigundu kubanga y'omu ku bavubuka abatadde ettoffaali oba oli awo ku ggwanga lyaffe erya Uganda kyokka ate ku ludda olulala ne kimuleetera ebizibu eby'enjawulo nti awalaniddwa abantu bangi batuuka n'okumuwaayiriza nti yawabidde beene Kabaka we. Hamis Kigundu yeddira nkima muvubuka wa mu Buganda, famire ye eyina ebyafaayo n'akukwate kanene ku Bwakabaka bwa Buganda. N'ekirala Ssaabasajja Kabaka awangaale nga n'enkumbi ku bbega. Kale omuntu avuddeyo okuwa bannayuganda emirimu yasinga okutegeera Obwakabaka n'okussaamu Kabaka ekitiibwa. Mu mbeera eyo tasobola kuwaabira Kabaka. Era tulina omulamwa ogugamba nti tulwanyise obulimba ku social media kubanga social media nankubadde abamu bamukozesa okutunda ebintu ebyamaguzi n'okwekulaakulanya ate waliwo bannaffe abamukozesezza okusaasaanya obulimba ku bannaabwe n'okusula bizinensi zaabwe. Olwaleero asobola okuba Hamis Kigundu enkya asobola okubeera ggwe nga bagambye nti walidde embizzi ng'ate amazima oli akutte ekifaananyi n'akigatta nga weesigamye ku bbuca y'embizzi ng'oli musiraamu abantu ne bakukyayira obwereere kumbe oli yakigasse. Kale mu mbeera eyo njagala okutandika bwe nti nali ku primary ekibengo gye nasomera waliwo omwana bamuyita Mivule gyali ewaffe eyo n'omusomesa mwali mu kibuga muno namusangako. Abaana baalwana babiri Mivule ne munne bwe beekuba Mivule n'akuba oli. Omwana bwe yanyiyiga n'ayiiya ekiyinza okukubya Mivule n'agenda ewa madaamu oyo sijja mwogera linnya social media ayala. N'agamba nti madaamu Mivule agambye oleega ebinnyo. Madaamu oyo alina amannyo gaafuluma bwe gati mukyala Munyankole n'amannyo gakola ki. Omukazi yakuba Mivule emiggo gy'alinga mwana. Ebiseera ebyo district education officer we waffe bamuyitanga madaamu Nakabira bambi kati yafa ali afuuse na MP. Yali kumpi n'essomero ate yasomesaawo okwo n'ajja mu bwangu ne babituulamu. Bagenda okkizuula ng'omwana bakaza omusomesa omwana okubye bwaki embooka esoba mu 3 nti mwana yaŋŋamba endeega ebinnyo nti wamma kituufu omwana bagenda obbizuula ng'oli yayiiyizza ekinaakubye ono. Kati olwayo kyekiri mu Uganda obulimba butambula omuntu akwata ekigambo n'akitaasaanya ne kitta amaka g'omuntu ne kyonoona obulamu bw'omuntu oba ne kinyiika. Lwaleero Hamis Kigundu mwennyamivu nnyo okulaba nga ku mirimu gy'akoledde eggwanga lyaffe basobola omutemako eggambo eddene nti awabidde beene. Ffenna nga tukimanyi abali wano Kabaka tamanyiirwa, Kabaka tasongebwa mulunwe, Kabaka tawawaabirwa. Eyo mpisa ya Buganda n'abatali Baganda ekyo bakitegeera bulungi. Ebiwandiiko bino bye nnina ekiwandiiko ekisooka kiraga okusazibwa kiraga okusooka okuyimiriza okusazaamu ebyapa bya Hamu. Ffenna twasemba okuwulira nga kkooti eragidde nti ebyapa bya Hamu bisazibwemu byagabwa bukyamu naye ate etteeka limuwa obuyinza n'ebbeetu okujulira mu nnaku 21. Hamis Kigundu yajulira nga yeekubira enduulu era kkooti neeyimiriza okuddamu okusazaamu ebyapa bye nga bagamba basooke beetegereza ensonga. Abasajja okuli Bugaya Dennis aba Buganda Land Board okuli n'omwami Bashir ne badduka ku social media okutandika okutambuza olugambo nti Hamis Kigundu awabidde Kabaka. Hamis Kigundu alina obutakkaanya era buli mu mateeka wakati we ne Buganda Land Board ku ttaka ly'ekigo. Kye basooka okusaasaanya nti Hamis Kigundu yafuna ettaka lya Uganda ebali bayita free public land ku nusu 8 kye njagala okusooka okunnyonnyola. Bw'okeera ku makyanga gavumenti eyina ettaka n'olisaba mu mateeka ng'onnyonnyodde bannayuganda bagenda kufuniramuwa ettaka eryo balikuwa ku bwereere naye kubaako akakwakulizo nsasulayo emitwalo 2 oba yiika 10 sasula emitwalo emeka 2 oba nusu 8 oba 15,000 n'Hamis Kigundu bw'atyo bwe yakola. Kati kambuuze lwaki Buganda Land Board efuna
amaanyi agategeeza abantu nti Hamu yafuna ettaka ku nnusu 8 ettaka liba ligikwatako. Ekyokubiri, Hamis Kigundu yalwana nnyo, kyova olaba yavaayo n'akola kodiyo ng'omusajja omugezi n'agenda Emmengo n'agamba nti bannange ebintu by'ettaka mbitadde, sigenda kulwana Kabaka wange. Asooka azikiza omuliro ogwali ku social media. Bw'amala okuzikiza n'ayita aba Buganda Land Board n'abagamba tufune abasurveying ettaka n'ennemanga weeri n'aba Buganda Land Board nange n'abalala bonna bekikwatako. Era abasajja basooka ne balwanyisa ekigambo ekyo okuli badde ne Sibugaya ne Bashiru Kizito ne bakirwanyisa kubanga baakimanya nti oba nayerula empenda z'ettaka eribakaayanya bajja kuzuula ensobe yakolebwa. Alipoota eno gye nkutte wano yino ya Agasti 2022 eraga nti baagenda ne bapima ettaka signature zonna ku zizo kweziri. Bapima ettaka kyazuulibwa nti waliwo ensobe yakolebwa abapunta ne bava mu ttaka lya Kabaka ne bayingira mu ttaka lya Hamis Kigundu lya public lye yafuna. Mu mateeka g'ebyettaka tosobola kuba na baami babiri. Ekyapa tekikubibwa ku ttaka lya mirundi ebiri, erya Kabaka liba lya Kabaka, erya public liba lya public. Naye amazima njagala mbabuulire, singa olwaliro Katikkiro wa Buganda ayise ekirango nti abantu mwenna abeemulugunya ku Buganda Land Board mujje, ojja kulaba nga Mmengo yonna ejjudde nga abantu batuuse ne Nakolabe kubanga abantu banyigiriziddwa nnyo mu nkola ya Kabaka agambye. Bwe bamala bino byonna byonna bikola, Hamis Kigundu n'agenda mu maaso okwekubira enduulu. Waliwo omwami gwe bayita Bashiru Kizito. Ebbaluwa yiino the Surveyors Registration Board Uganda yagifuna, Office of the Commissioner and Registration yagifuna, Institution of Surveyors of Uganda yagifuna, Ministry of Land and Housing yagifuna, Surveyors and Mapping Department yagifuna, the Surveyors and Registration Board bonna bakola ki bagifuna. Omusajja ono Bashiru Kizito alina office ez'enjawulo mu government ne Buganda Land Board. Njagala biteeka mu ngeri ey'amangu omuntu wa bulijjo ku social media gwe basindikira olugambo akitegeere nti omuntu akkirizibwa kuba na office 2 omulundi gumu. Ojja kusanga nga bweweemulugunya bw'ogende wa Kisogo osangayo, bw'ojja Buganda Land Board gwokola ki gwosangayo. N'obanga bw'oba bbiddwa eno era gw'ojja okusanga nga yakola eno, ekyo kimenya mateeka era Hamis Kigundu yeekubira enduulu. Ekyokubiri, Hamis Kigundu tannawaabira ku Kabaka ng'omulamwa gwaffe bwe gugamba tulwanyise obulimba. Hamis Kigundu tannawaabira Kabaka newankubadde ettaka mu Buganda ne Buganda Land Board namwe n'Abaganda abali wano n'omuntu ng'oli mu Buganda ffenna tuli bantu ba Kabaka. Naye njagala obbabuuza ekibuuzo, bw'oba otambula mu Masengere n'osuula essimu ne bagibba, bw'oba ogiripootinga ku poliisi olipootinga Kabaka? Kitegeeza nti Buganda Land Board wadde ekitongole kya Bwakabaka n'ekikola emirimu nga kyetengeredde era bwe kiba kigenda mu field okukola emirimu gyakyo tekigenda na beene kubanga beene asigalayo ng'alamula Obuganda wadde ffenna tuli Bakabaka n'ebitongole by'Obwakabaka bingi. Naye lwaki Bashiru Kizito ne Bugaya bakozesa Kabaka okukola emirimu gyabwe? Kubanga amazima olwaleero abantu abanyagiddwa Buganda Land Board ab'olubatu bangi nga bakubbira ti olina ettaka yiika 5 lya Kabaka, Kabaka agambe muweeko 3 oyinza okugaana. Sikumbe Kabaka si yakoze eki, si yagambye. Ekifaananyi kya Kabaka kifudde nnyo, abantu baagala nnyo Kabaka. Naye olaba olwaliro abantu batandika okuyimira ku social media nga balumbuye ne bajerega Obwakabaka. Kitegeeza abantu abanyiivu bassa ssente mbalumbuye bayiseewo ensonga zaabwe. Kubanga amazima Buganda Land Board erimu ebitateredde bingi. Abantu abamu si bonna nga Bareema ne Bugaya ne Bashiru bakozesa olukujjukujju n'erinnya lya Kabaka ogenda okufera abantu. Bw'aba asobola kikola ku Hamu asobola okweyamba olwo abatasobola kweyamba bameka. Tukooya abantu ababbira mu linnya lya Kabaka mugoberere amateeka era mbadde nsaba Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga onoonyereze ensonga eno. Mbadde nsaba bwenna bekikwatako mu Buganda abantu babbiddwa nnyo mu linnya lya Kabaka agambye. Olwaleero waliwo ebitambuzibwa ku social media mbw Hamis Kigundu akozesebwa Museveni okulwanyisa Mmengo, byonna bya bulimba. Mubirabyeko wano ebbanga ggwanvu ng'omuntu akwata ekifaananyi ekyokulwanira kw'ekkongo n'agamba nti ekiri Uganda kika n'akisindika aba ne balowooza nti mu Uganda mulimu olutalo oba nti abantu mu Uganda basiba. Kumba alimba. Obulimba ne butaakose enze leero ba Hamis Kigundu enkya bujja kukosaani? Gwe lwaki olowooza obikkula buli peegi nga bagamba Hamis yawabidde Kabaka? Kitegeeza waliwo ekiriwa? Kati ffe tuvuddeyo nga mikwano gya Hamis Kigundu okumutaakiriza kubanga ali atuyambyeko akuwagoowa. Mu COVID Hamu yawaayo $5 million, Buga yawaayo mmeka?
Hamis Kigundu yava ku level y'okulunda embizi ku farm. Abamu bali ku level ya kulabirira mbizi zaabwe. Hamis Kigundu ali ku level ya kuba nti debe MP ne Minister Kashayizo w'ebyensimbi Yesitula n'agenda ewalambula amakampuni g'akoze. Ayina kampuni bagiyita Ham Agro Processing. Ayina ebitongole ebyenjawulo. Abantu abapangisa ewuwe. Ekisaawe bw'otunulira abaana bakeera okuzimba si Banyankole bokka si Baganda bokka Bannayuganda bonna bafuna ssente. Bawulira ekigambo ng'ekyo. Investor kyasinga oyo gw'ojjolera okuvumiriza erinnya lye. Buganda Land Board eyo etunke na Hamu ejjemu Kabaka. Kabaka tawawaabirwa, Kabaka tamanyirwa. Hamis Kigundu obuvunaanyizibwa bwaliko obw'okuzza Buganda. Kabaka Katikkiro bwe yali ajja yatugamba omulama gwakuzza Buganda kuki? Muntu kyayinza okusinga Hamis Kigundu okuzza Buganda ku ntikko ku bantu olwaleero basasula emisaala ne baweerera abaana baabwe ne basasula rwenti ne basasula amasannyalaze n'emisolo abantu bameka. Kitegeeza ate ebyobugagga bya Hamu tebiri mbalala biri mu buki n'ettaka erikanwa liri mu Buganda. Byonna bitwogerako tubirina. Oluliba Kigundu yankubira essimu Bugaya okumanya aligirute teyankambuwalira yali yasesa ngero omufere bwabeera kubanga okumanya kino kyenjogera nkikakasa nsaba abagamba nti mbonoonera erinnya Obuganda buyise ekirangiriro nti buli alina okwemulugunya ku Buganda Land Board ajje ojja kulaba abantu bebeesombaawo kubanga abantu banyigiriziddwa. Olaba banyigiriza Hamu ate olwo namukadde ali Nansana obeewa Kisonga alinayo yikaze 2. Kabaka agambye tuweeko desimolo 9 ate onaagaana beena agambye naye beene tannagamba ne Museveni tali mu kulwanyisa Kabaka. In fact Kabaka tabimanyi bino naye abantu abeekweka emabega wa Kabaka okufutiza bannaabwe ekyo mu kikomi kye kituleese leero ebiwandiiko byonna tubirina ebiraga nga kooti eragira ya Hamu bisazibwemu ebiraga okujulirako Hamu ebiraga kooti ng'eragira ndi Hamu bagira balinda okusazaamu ebyapayo nga beetegereza ne ripooti yakolebwa okugolola empenda kubanga ekisinga okumalawo enkaana z'ettaka kwe genda ne bagolola empenda bagenda ozigola ripooti yino yakeberebwa waliwo statement gy'otasobola kubuusa maaso yiino bagamba nti this mainly attributable to poor surveys that have been carried out on this block in terms of existence of wetlands and lake shore. Nenema yaliwo era bonna balinako stamp kuno. So temulowooza ntwagala kwonoona mannya g'abantu nedda ensonga yaffe eriemu tulwanyisa obulimba ku social media. Naawe enkya bajja kuba ekifaananyi ng'onywegera mukwano gwo bw'oti bagambe nti gundi musiyazi ekifaananyi kitambule omakaago gaffe kaliya yeffe oli afuna ekifaananyi ng'ogize bw'oti onassawo bukya y'embizi ne bakitambuza nti gundi ali embizi nga gwe isima nekitambula. So obulimba bususse ku social media naye mbasaba bannayuganda temukozesebwa bantu kwonoona mannya gaabwe ate oyanguwa kuvuma kubanga naawe enkya bajja kwogerako ogambe nti ne gundi kitegeeza baali bamwogererako bwereere nga kimaze okutuukako. So byebyo ebyaffe leero ffe mikwano gya Hamis Kigundu era Hamis Kigundu togwamu maanyi ffe weetuli si ffe bakatonda ne ffe banno mu kabi ate ffe banno ddala kubanga obudde buno Hamu yatuuka okwebuuza bannange kiki kye sikoze. Mujjukira e Kampala awo wansi awo Nakivuba akavuyo akaaliwo abasuubuzi emicungwa ababbi paaka ekisaawe Hamis Kigundu n'atereezaawo n'azimbawo supermarkets n'azimbawo emidaala ne bakola oluguudo olwaleero abantu batambuza ebigere ne bavuga emmotoka zaabwe ne beeto luli batasobola. Erias Lukwago Lord Mayor waffe omulungi n'agenda n'ayeemulugunya lwaki baagobye abantu kubanga bo batwagala mu they don't want us in peace, they want us in pieces. Baagala ekibuga nga kiringa ekiyigo. Naye kambuuze Lukwago emicungwa agigulaawo ku kkubo oba agigula mu supermarket lwaki bo baagala ensi yaffe ebeere wansi bo bafune political capital. Lukwago musiraamu Hamu musiraamu, Lukwago wankima Hamu wankima, Lukwago w'Emasaka Hamu w'Emasaka, Lukwago muganda Hamu muganda. Lwaki olwanyisa muganda munno mbu Hamu yakwata awo Nakivuba n'atumawo Hamis Road Lukwago ewuwe kuliko Lukwago Lane. Olaba abantu baagala kufutiza baki bannaabwe agala kibeere kye yekka ate be bayimira ku mativi ne bagamba ekibuga kyaffe kibi lengera gavumenti bwe bati bannaamu nti ate nedda abantu balawalawa kukuumira bantu mu bulimba kyokka obulimba obwo naawe lumu bujja kukosa. So ensonga yange yeeyo mpozi nga waliwo alina ekibuuzo.
waliwo endowooza embi nti omwavu yaweebwa n'omugagga aweebwa kyobola Katonda yatuwa ate tusiba tuwaayo ki ebirabo Katonda oyinza mumuwaaki ku byakuwadde w'osulayo 15,000 zoba omuguzi. Ye bw'aba alina omugati alina kunyigirizibwa bunyigirizibwa bw'atyo awakabina akanene afambaoko oba agaana okufa batugamutuge naawe bw'oligaggawala olimanya hamu kyayitamu nti buli akulaba alowooza oli buki bulungi kumbe naawe onyigirizibwa oba ozimbye ekisaawe abantu bali muli bakola ab'omusenyu ab'amayinja ab'amataffaali abaseminti ozimbye amaduuka ozimbye kampani otaddewo ennyumba abantu bazisulamu n'olaba nga ate bannabyabufuzi bakkuba buli kaseera naawe nga gw'onyigirizibwa so ekyokubira ntayagala kubeera mukwano gwa mugagga kuba singa tubadde wano tuleese mwana yakwatiddwa twandigaa tumusabirako buyambi so abantu bajja kwogera ebyabwe naye amazima vidiyo bw'erabwa emitwalo 2 kubaako abanvuma 100 naye ate kuliko abatanvumye emitwalo 1,909 tebanvumye balowooza ki abantu bamanya amazima kubanga era bangi abakoseddwa mu mbeera ya Kabaka agambye tuvuddeyo okumaino okukakasa nti waba Hamu bamukoze ekyo olwo abalala bafutiza abeeruweero n'abesemba bola abali ku ttaka lya beene abatasobola abatavaayo yessebo kibalama n'abanuupu baafuna ebyalaani owa nuupu bw'anaafuna ekyalaani ng'akijjemu NRM oyo bamukyaye kati ate lwaki omulaka ku kamera tolina kukola ki kuba social media etufuukidde ekizibu social media efuuse olumbe abantu bagenda okusanga obuzibu naawe okuzimba bizinensi yo bavuma keeki z'abantu olina atwala obudde bwe kuvuma keeki n'azivuma n'agamba muzima bazikola mu biki social media nnungi naye ate ebimu tetubiraga olwa social media waliwo abantu bangi abazimbye ennyumba zaabwe ne bataziraga kubanga ajja omwana bamita Phoebe tikitoka yalaga ennyumba ye bannange baavuma omwana kyokka nga alaze ennyumba ye ekoze eki ewedde so tebalina wadde n'akazimu so y'ensonga bwetu lupi niye byaddala alina abantu bangi bayambye okuli abayimbi abasasa akasendo kuveebwe okuli bapokopoko sawa za leo mmezi eno nawe nkitunulira ndabako ba comedian ba MC mwe mulumirwa Hamu mweka Yesu bwe yajja ayita abavubi era yawonya abagenge 10 kwaliko Mawogu eyajja okwebaza ensi bwetyo era nawe toyambanga ojja boyambanga omuntu otunulanga mabega kuba ojja kukyuka nga akuwema kati bwe babanga bali tebakomyewo sibanenya bayinza okuba bali busy obanga bali mabega wa kamera kuba ne mabega tokoze otya sijja banenya sijja kusonga luwe muntu obanga bagenda kusharinga video eno kati ffe tulabikidde bulabikizi wano naye ate waliwo bangi abatali abamikwano gya misiguno abatasobola kuvaayo olw'embeera ezimu obaki Uganda yaffe ogimanyi olwaleero so ffe tuvuddeyo bakomedian olabe bantu abatwalibwa nga abatategeera naye bwe mba nsobola okusesa ategeera kitegeeza bwe mba sitegeera nenkulakinga jjo okolooya n'aseka kitegeeza mba sitegeera ffena tukola ki kati ffe abasinga okutegeera kuba tubajjako stress wa rwenti n'ebirala ye bwe mba nga ndi comedian waakyo zze gwe ayambala essuuti ebyaddala vaawo oyo aveewo simwagala kati ate abanyigirizibwa ne Roma tewali baavu ne mu Amerika tewali wulira biki by'obuuza nze ndi ku Hamu wano naawe teeka wali oleete ennyoko nedda naawe jangu naawe olabika bubi jangu tukusondere bw'oba kyoyagala lwaka tufe ku ggwe lwaki mwagala okwefaako Hamu si muntu bagambye Hamu amawulire gonna n'abalala ababuwandiiseewo oba bagamba Hamu awawaabidde Kabaka naawe okirinako obukakafu nti Hamu awawaabidde Kabaka oba naawe osoma bisome kali eyo ensonga gye tuliko ebyabanyigirizibwa eyataalidde simumanyi abalala bye babanyigirizaamu nawe banaaba akadde kaabwe kazze bajja kukola ki kujja balwanirirwe anti sikwagalawo ggwe nekumugati toliko